Yes. All right. Okuva banafa ba Trouble Talents film production be bakulembeddemu okutuusako entandikwa. Banafa ba Trouble Talents bali wamu ne banaffe aba Duncan Digital Studios okutuusako entandikwa. Nasuna Oliver akuweerezanga mama. All right. Namayengo Catherine najanga Sara mukatandika. Ali wabolo sambyako atana ba subscribinga tubenga tolekera entandikwa. KAZOOBA JOVAN najanga Medi Mukano songa mdondolo visa akuweerezanga senga. Tutandika butandisi nga bagamba Avelnas Agivu nabera omuwandiisi waako. Duncan Kataala nabera director of photography. Tukyatandika. Mwesi Ronald ye executive producer wako. Asenga Mwesi Ronald akuzanyide sinema nkuyanja. Mujukire filimu nga School Girl, mujukire filimu nga Etala. Ekyatandika butandisi Avelnas Agivu nabera director wako. Tutandika olodolekedde Duncan Kataala nakola ku kamera. Filimu etandika butandisi Namayengo Catherine ye costume designer wako okutuusaako. KAZOOBA JOVAN naberanga weyo welfare mukana akatandika. Tukyatandika butandisi Duncan Kataala ye producer wako. Nyongera okutumira mwenna aba subscribers ku YouTube channel bakayise ennaku y'obugumba. Twagala tumanye wo ennaku y'obugumba jeva. Tukyatandika tutandise n'omukyala erudda bambe omukyala inako walaga Mchala mugumivu ngomanyi omukyala owo byalo nga waliwo tabamiruka egenda maaso. Atenga bagamba Duncan Digital Studios be bakutuusaako. Atenga erudda tulaba tabamiruka egenda maaso etudde mu lujja. Ensonga za kuzila mwana kati omukulu Sebaki ekimubunyabunya mwana kati nalese wakuna awamu n'omukulu Samu Kapulu ekibabunyabunya bonnanga we batudde wano mwana naye okimanyi gweoweramu olugi n'eddinisa gw'okubanga toyina mwana okikola otya. Lwakabasa abakazi basatu ne bagaana kati yo owezezza owokuna naye okimanyi olabika oliko ekikyamu. Simanyi abo watomerwa endiga simanyi ki ekigenda maaso. Kati golooza byempasa mba noonyaamu ki nze mba noonyaamu mwana ate waliwo ekirala. Firimu etandise bagiyise ennaku y'obugumba tuba tukyali erudda ne zireeta omukyala gwe twalengedde erudda. Munnange mwabaaba oyingiddewo uwe bali kujja munnange ng'omukyala bamwaniriza anti waliwo tabamiruka era nga kirabika tabamiruka ebadde etudde wedde omukyala gwe balindiridde egenda mu maaso. Ensonga eno embobomeza omuntu okumala akabanga Sebaki agamba nti ensonga embobomeza omutwe n'abanga atuuzizza tabamiruka owabano bannyinaze ne baganda be bano. Ensonga zino zinnuma. Ensonga eno agamba emulumiza omutwe. Ensonga ki tukyatandika? Njagala kubabuulira kubikwataganya n'obulamu bwange. Njagala bategeeza ekikwatagana n'obulamu bwange. Mpulira ennaku zino sikyewulira vere. Traffic nsemberera entaana yange. Wulira firimu. Ogenze wala. Agamba nti watuusa batuuza mutabamiruka bweti alabika asemberedde okufa kwe n'asalawo abayite mu lukiiko luno. Nsonga ki? Firimu ekyatandika butandisi. Nakabeere wa buwala kabeere wa bulenzi. Mwenna mukimanyi nti sirina mwana kabeere wa buwala obaye wa bulenzi. Yagaanira ddala. Kati kyogamba baaba nawe omwana yagaanira ddala. Kufe ani alina omwana. Kufe ani alina omwana. Mbadde mmanyi ffenna nga wetutudde wano tuli bagumba. Etandika. Ati nsemberedde entaana yange. Wulira Sebaki. Singa nkutukira wano. Daffe bwe yanfuula omusika wammwe mbalabirire. Bwe yansikiza ebintu by'empewoze. Sebaki agamba. Ebyekika kyaffe. Sebaki agamba. Nti nga we bamusikiza ebyekika yatulibwako ebyekika by'abano bonna. Era nga mu nsonga zino mweraliikirivu nti singa afa obudde buno nga tasigaziza musika aba agenda kukola atya. Tukyatandika butandisi bagayise ennaku y'obugumba. Mukimanyi nti mwe mwenna empewo zammwe zonna zituula ku nze eyadde mwe mulina ze mwasigaza. Ebyo no bitangalana
gwe bibyo bikyankalana ojewange kati bambi omukyalo ono bambi bambi ye ebibyo ebyekika kye alabika okuba nga ye yabirekera bano ye nga ebyekika si byalimu naawe osobola obisikira mwanyinaze nkulayirira nze tonteeka mu bintu byekika kyamu ono oba ono sirina mwana ku nsi ate ng'omwana yandibadde omusika kati nga bwe sirina musika munfunireyo omwana firimu etandise ensonga eyabampisizza nkulu nnyo saagala odde wano kuleega bulezi malevu singa mmala nfiira wano ekika kyaffe byonna byenasikira wano bijja batugumbula mwenna gwoga malevu tojja sigaza manyinaze todduka sookulindeko wulira firimu engeri gyekireta ono yakuddako lwaki tobikwasa ono kuba teyalina n'abaana naawe bijja kukulondoola ye maama wozadde abaana mukama abakuwadde egenda mu maaso sirika amaleyo ze mukulu wo lwaki ondaba mukamwa olina abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi agamba nti olina abaana ab'obuwala n'obulenzi lwaki mu baana bo aganya bonna olwa kika kyange sisobola kuwaana mwana n'ogwo mwanyinaze asikire ebyekika totawaana kubyogerako ono firimu egenda mu maaso singa omwana tasikira byekika kyaffe aganyabo nkulayirira bigenda batugumbula ekyalo kyonna maama nakandi yatabuse firimu egenda maaso ekikwatagana ku baana bange totawaana naye wulira ensonga z'ekika mukyala wattu yasituka mutabamiruka kwe kweyongerayo wabula nga ensonga emuboboza omitwe abaana abatali bakika kye basikira batya ebyekika ky'abano firimu etandika butandisi bw'aba aganye omukubo tugenda kutugumbula omwana omu ku bo tusabe amagezi gonna tulabe nga tumuggyako abaana firimu etandise muzeyisebbaki ensonga zaleese singa aba atumye omwana tugenda kuddira omu ku mwana we tubeeko kye tumukola abe nga akola ki atwala ebyewaffe firimu etandika butandisi wulira ettima eriri mu baami bano mubibeeremu ebyamu eno famire olemwa kankubuuze kotolinga befune muwegasire mwanyinaze ate mwanyinaze saagala kubeerayo kubagambye bigenda kutugumbula famire yonna singa temukkiriza nti tuweeyo omwana omwo ebintu byekika kyaffe bigenda kutugumbula ekyalo kyonna kati amagezi g'ensala tube nga tukola ki tufuna omu ku mwana w'oyo omukyala abe nga akola ki atuulamu ebyekika bino firimu etandise nagambye ekutuusiddwako banaffe aba Trouble Talents gwe wena abeetaaze akanamba kasimu gyaba nkasoma mu maaso awo banaffe aba Trouble Talents be bakutuusako sineema eno mwebale kusubscribinga ku YouTube channel munnange obudde nga bukya obudde nga bukedde ku makya tulengera abali ku kidima eno bagiyita yini bakayita yini maama alina abaana beerudda nga omanya embeera y'omukyalo ataakole taalyenga bagenda maaso n'okulima alina omwana ow'obuwala awamu n'obulenzi omu ye Medi maama nenze nga nkoye nnyo maama nange mpulira nkukoye naye baana mmwe mulina okulima olubimbi luno lugguke ebyo bye mugiragira ate akole taalyenga mulina okukakasa nti tulima ebyo mwekwasakwasa mulowooza anaagenda obbalimira tukyatandika butandisi naye naawe maama nze nkoye nnyo naye Medi wabaaki gw'oli munafu twakatandika enkumbi ng'okwokoye genda kale oli gwekomawo wano kabadde kadduka lwaki mwewerekera mwenna mulinga enswa ensejjere yangu olime munna amale kudda ekyatandika linda munna akomewo olwo naawe olyoka ogenda okole ki olime firimu etandika linda munna akomewo naawe ogenda olime
Munnange mwana mulenzi Medi nga jampola mpola anti banna balese ku lubimbi bannaye omuntu n'olira nga n'enkumbi ekutuuse mu nnyindo kandi enywere ku mazzi mwana mulenzi nga yenywera ku tuzzi tuba tuli awo gwe nezireeta abaluguya bano baluguya kyetubadde tetunalaba taba ekika kyabano baluguya firimu etandika najjayo engeri y'eddagala gwe kino bakituusa ku mwana wa mwannyina abuze ne babanga bawunga amazzi gano bambe mutamanyi omwana tamanyi kigenda mu maaso omanyi omwana emyaka egyo aba tamanyi kigenda mu maaso munnange yayekwatira tuzzi anaabeko ku maaso naye nga talabye kigenda mu maaso munnange anaabako ku maaso ng'omanyi obukoowukoowu kunaaba ku maaso lindako amaaso amaaso gabadde ki maama etandika kwe kuyita maama wabula nga amaaso gamubalagala bano bali mu kulima tebanategera kigenda mu maaso okuwulira amaloboozi amali amaloboozi eki kitowulirawo mpulira nga Medi akaaba alabika Medi yandibanga Medi ate Medi abadde ki munnange kwekupapirira firimu egenda mu maaso Medi abadde ki nezireeta munnange kwekupapirirako baki balabe ekituuse ku mutabani naye nga ffe abalabye tulengedde amaaso gabadde ki naawe maama amaaso gansiiwa gambalagala tukyatandika munnange amaaso gabadde ki zemba nenaaba ku maaso genza okulira nga amaaso gansiiwa munnange Medi kiki sokulindeko kati kumbe maama alabika alina kyategedde kuba alina bye yanyiiziza erudda alabika alina kyategedde nga bwe twalaba firimu mu kutandika amaaso kiki kanula amaaso tulabe gano amaaso agakula ng'entuntunu lwaki tegalaba firimu etandika nagambe weegendereza ebintu by'omu famire si buli muntu munnange nti aba munno kakati munnange abakulu abakoze ekikolwa ekyo bajja mpolampola baba bali awo mukome wano mujje wano ndyose nembasanga wano njagala emu bbiri ssatu mbawadde ennaku ezi nga mutereezeza omwana wange amaaso omwana owange wa kika kyammwe bajjajja bayitiddemu oyo mwana ulira kapulu bajjajja bayitidde mu mwana wo okukulaga nti omwana oyo okumuziba amaaso asaanyidde ddala atulire ddala mu byekika bino kati gwe mutufu oyagala ki bawadde ennaku ezi ng'omwana wange alaba ezo ensonga zibuulire bajjajja ojja tuzuumirawo n'ago agagomesi tujja kugira gokyali eno kikyali kituuza kabulengana ab'ekika kyammwe bulira firimu bagiyise ennaku y'obugumba mbawadde ennaku bbiri ng'omwana wange ateredde omwana wo bamuzibye amaaso ensonga lwaki bamuzibye amaaso tatambulanga gende walala kufuluma mu bulira ab'ekika kye nti bamuzibye amaaso abe nga atuulira ddala mu kika kye tatambula genda walala ate nze mbawadde ennaku bbiri maama kwe kweyongerayo maama Medi kwe kweyongerayo totwekalakasizaako ffe ate tutidde mugira n'okugulu kutunule ku kkono atiisatiisa atya sebaki nze sebaki amanyiira atya nziza numukola ekintu kyatalabanga amuse ennyindo tasigaza ate oyo omumanyi amanyiira sebaki kwe kuvaayo sebaki nze tozanyirako sebaki bimusooka
tukyatandika bimusokeyo gyagenda Sebachi totuuka mirembe gyolaga bajjajja bemuzinzi Sebachi nga musajja si mwangu obadde mukamu ennyo Sebachi munnange maama okujja gwe omusota munnange kiki munnange nga mpulira maama munnange munnange maama omusota gumubojjeza emiranga gya maama atalina musango firimu ekyatandika butandisi maama atalina musango ani ayinza okukola ekikolwa ekyo maama okuwulira obujiji buntambula bannange obujiji bunyonga obujiji maama buntambula waka tukyatandika bananya kituusiza ku maama bambi bakikaki ulira ennaku gye tubeeramu be babenganda be tubeeramu tuddeeka munnange yoka tulabengera Medi erudda ne muganda we ayitawo n'akabba erudda owenge Madiina mutabani musajja watu yaziba amaaso naye Madiina lwaki tojja na mmere so kulindeko katono ngenda kuseesaamu kumbe engeri gyatalaba namulimba tuba tuliawo ne zireeta maama mulumi ow'ekitalo yeekakabe n'atuuka eka wabula nga obulumi bw'amaanyi wabula nga yina kituusiza ku maama mukama yamanyi naye nga ab'ekika kye nga we twalabye nange baana bange omusota gunnumye gye mbadde ntabunzungira eyo baana bange maama obadde ki maama nga totera kusinda bwotyo maama kiki bambi abaana koma akafaananya emyaka egyo abaana mu myaka egyo maama obadde maama maama akitadde maama mayiti baana abambi okunyeenyanyenyaamu nga maama mufu maama nawe zuukuka maama alese abaana abato babiri kwama akafaananyi ku myaka egyo maama abalese bato banaakola batya baana batu ku myaka egyo nagamba firimu etandika butandisi bakayisa ennaku y'obugumba kakutuusiddwako bannaffe aba Trouble Talents maama ebye bibi maama bwatyo bwe yagenda egenda mu maaso kati nga bagamba wayise wiiki emu tulengera abaana bana babiri Medi ne Madiina baana baali bayisiraamu nga bajja ewakojja waabwe mu kujja ewakojja bambi omwana ono ebyaddala bamuziba amaaso nakati tatereeranga kwe kusembera ewakojja waabwe maama yafa nga we twalaba kojja aludda alibbali aleludde agezaako kulongoosa waka tuwulira okonkona kojja owange kojja tukyatandika owange kojja nezireeta kojja ekyatandika abange kiki musatuukira wano kiki siendana kojja bwemba nsiibye mukole ki ulira kojja okuva maama we yafa tetuddanga kojja okuva maama we yafa tetuddanga mukulya mbuuza nze mbalimira nze abalimira ewammwe temusobola kwerumira ye kojja waabwe mbaleemu bbiri oti kojja naawe gwe twasiga oti nze sizalanga baana mwitewo mwite munviire lino siri eryabalese mbaleemu bbiri nga muvudde wano newe temukyalava kumva omwana ebyaddala talaba muyitewo mugende munviire situka mugende bwe nafuuka kojja wamwe nazza musango muve wano munviire ye kojja sebbaki abaana yabafubutu
yabafuntula bufuntuzi yekojja firimu ekyatandika era nga tugenda mu maaso n'entandikwa nagambe kakutuusiddwako banafe aba Trouble Talents be bakulembeddewo okutuusaako nga bagamba ne Duncan Digital Studios nabo mwebali mu kukagattagatta okakutuusaako. Nyongera okutumirako bakadaama mwenna abatuninze abali live ku YouTube channel nga mu subscribing era nga mulaba kyemukola kyamaanyi. Tumirako kubali kata e Dubai, Saudi Arabia, mwena mbatumiddeko nnyo munnange, tubaagala nnyo. Kakati munnange abaana bano batuulira erudda nga mutuufu bagobeddwa ewa kojja waabwe. Kojja abagobye awatali nsonga. Abaana muto mu emyaka egyo maama yafa, tewali wakujja kyakulya. Obulamu bwe butyo bwe babatabukira. Enkuba bambi yabasanga mu bukopakasa mu kuyiyayiya empolampola bagezaako okulima, ate bambi omutalaba omu amaaso baagatta nga we twakiraba. Firimu ekyatandika era ng'egenda mu maaso. Kanyina Madiina kwe kusitula muto we, kwe kumwolekeza erudda ate mu nkuba. Omanye omwana asigala mwana, kati mwana alabirira mwana munne. Maama yafa, maama yalugenda. Omwana Madiina kwe kwolekeza. Nabagambye mwebalinya abasubscribinga ku YouTube channel abeekuumiddeko nga bambi temuvaako. Kafirimu bakayise ennaku y'obugumba kakutuusiddwako banafe aba Trouble Talents. Kwe kujja munaazeeko ebigere ate nga womanyi akasooto k'ennimiro yajja munaazeeko. Ye Madiina ne muganda we Medi abasigala mu bulamu bw'ensi eno, ate nga ne family bambi tebafaako, tebalina yadde wa Luganda ayinza kuyamba. Olaba nekojja atuuka bafubutula, omanya mbeera yeeyo. Bwebwe obulamu bw'ensi bwe tutambuliramu, mbeera teba nnyangu. Nentumirako ku balabi baffe bonna abaali bayiseeko mu mbeera efaananako bwetyo. Nagambye eno firimu basinzirako ebyo ebyaliyo. Munnange kati nga wayise emyaka 18 bweddu era nga tukyatudde tulaba emyaka 18 bweddu, era tukomawo mu maka gennyini aga Medi ne muganda we. Munnange emyaka nga giyise, abaana bano baakula. Madiina alina ekirwadde kyamuyiikira, alina ekirwadde kimuyiikira era buli kadde, kirwadde ky'okujugumira ekyo. Kaakati ate nga muganda we Medi muzibe agezaako okugumya. Munnange sisita guma. Sisita atera okugugumira, agugumira. Munnange sisita kangezeeko ndabe engeri gyengutaasaamu. Kyekukwatakwata erudda n'akwatako omuggo ebbali, akwata omuggo ebbali kugezaako situka alabe nga agenda ayiiza sisita ayambe ku sisita we, anoonye engeri yonna esoboka abe nga ayambako sisita we okubanga atereera. Awayise emyaka 18 abaana baakula. Muzibe amaaso gafiira ddala, kwe kugalawo erudda n'asotya mpolampola ekyagenda maaso. Bamwise Kazooba Jovan original names, akuzanyidde nga Medi Mukano. Kwe kutambula mpolampola alabike nga agenda alabe butya wagenda okulaba nga alabirira sister we. Munnange kwe kweyongerayo mu lugendo. Nagambe kavudde banafe aba Trouble Talents okutuusako etandikwa. Kakadi yatuukireya ewa kojja yali akyali ani oyo ampita. Medi kiki? Medi era gwazze. Onoonya eki Medi?
kojja munnange sisita wange tuyambe Medi nze sina buyambi. Medi nze sina we kuyamba ulira kojja Kujja sister mulwadde. Medi sister mulwadde Kola ku sente mutwale. musabire saba mpayo ku sente mutwalire mu ddwaliro kati nze nkuyamba ntya twala mwanyina ze gwamanyi Sente. muzibe Bw'oba toyina sente ezo nze ntereka. bw'oba toyina sente zalina okuterekera gwe genda oyiye sisita wo gy'omuyambi naze sina buyambi Eso tumutwale mu ddwaliro. naye sisita yamba tumutwale mu ddwaliro mwanyina ze Kagange mubeera mu maka gange Medi nakuyamba. Medi Sebaki Tekanja nga nga we yakula omulevu ogwo ogubikkirira ogwo Kujja bwe tubanga twakusuubira. munange tuyambe tutwale sisita mu ddwaliro nkwegayirireko jaga nfukamire Omanyi Medi. omanyi Medi Kuyu. Medi Kwata enkumbi. kwata enkumbi ogenda nnimira olubimbi wali Genda olime wali. naye kojanza ate alaba nkulimira ntya nga siraba okyasaaga Balonda nonde. g'omanyi wekisono tebalonda Ne nonde bampampe. Kwata. sede bampampa Kwata enkumbi. kwata enkumbi ogende olime Medi olina okulima Genda olime. genda olime ye Sebaki kojja waabwe gwe teebereza nga ye kojja w'abaana Sente wali ez'obwerere ani yakugamba. goloza sente wali ez'obwerere genda olime njagala otandikire wano olime empaka eri Wa sente zingala. nkuwa sente Tandika zeyagala lima. tandika gwe limaawo Agala sente nyingi. oli awo ozungazunga oyagala sente goloza tolonda nonde musajja wattu kwe kweyongerayo munnange atandika olubimbi gwe teebereza nga muzibe yalima bakayise ennaku y'obugumba naye bannaye mukama katonda muzibe kati muzibe alima atya laba firimu kwe kutandika kulira yini kuno kulima gwe weebuuze muzibe atalaba alima atya era kino kiba kibonerezo kyakusatu egenda mu maaso kwe kujja akuulekuule akuule obuddo munnange ntudde erudda sisita akyalina obulwadde bwe oba okujugumira tuba tuli awo we abacuguyi bano abaami balabika balimu empewo nga we twawulidde balabika kwekuyisa bazze kubanga bakola ki tugenda maaso kwekunyeenya endege ne bazinyeenya kowola bajaja balumandule kwekuli omukulu Sam Kapula Original Names Sebaki ye anko wabe kojja neomukigo omulala mwanyina waabwe kyava akwata erudda ejji lino eryenziriza n'alikuba erudda n'alikuba tugenda okulengera abadde agigumira gwe egenda maaso atolooza tawonye bano abacuguyi be balina eddaawa abacuguyi bambi famire bagiri bubi be bagiroga be balina swiki ewonya kwegamba buli kimu kiri ku bana abacuguyi Medi amaliriza olubimbi kwe kukomawo buterevu bwe tujja otandikira ekitundu ekinaba kiziiko mukama abankuumire mweraba